Ba MP banopo abatambulira ku lusegere gwa Bobi Wine. Bobi Wine again abasabudde. Olwaleero babadde iganga okugulawo ekitebe kya NUP. Naye bwe yabadde abayita ngo bamuwerekere kugenda iganga, yabagambye tugenda Mbale. Naye breaking news, mawulire go hasi malungi agava mu National Unity Platform olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi meeting agituziza wali ewuwe Magene. Nkugambye buli mubaka gwe bagambye nti no Bobi Wine wakumusisinkana Mbale olunaku olw'ejjo ate ne bagendayo n'abasirikale ba DPC wamu n'abalala. Nkugambye kadi si bakubeera nayo the coming election. Ogenda kumbuza be baliwa, ogenda kubeera nga obanyunyuka mu maaso. No video njagala obudde ogiwulirize yonna, waliwo information linkize era njagala ogirabe. Naye nga tetunagendayo video eno mbadde nsaba osooka ogimpereka like ebengesa otambulire tugera wona abandiyagadde kumanya kweno information naddala bannankyukakyuka. Kugambye His Excellency Robert Kyagulanyi yasobodde kubeera nga abazanya kye bayita adami. Waliyo be yagambye nti nedda tugenda kubeera nga tusisinkana Mbale, waliyo meeting gye tulina okukola ki gye tulina okubeera. Ababaka abasinga ne bagendayo n'ekyewunyisiza bwe batuuseeyo ng'abasirikale bamaze dda kubeera nga abasalako. Ate His Excellency Robert Kyagulanyi we yabadde wano iganga kubanga teri yabadde amusuubira. Nkugambye tewabaddewo yadde omusirikale n'omu kubanga bonna abasirikale abamanyi babadde bagenze Mbale. Wano wenyini nenyongera okujjukiza njaga osokoliza ono omusajja alina byayogera tumale tweyongereyo. Ba MP banopo abatambulira ku lusegere gwa Bobi Wine. Bobi Wine again abasabudde. Olwaleero babadde iganga okugulawo ekitebe kya NUP. Naye bwe yabadde abayita ngo bamuwerekere kugenda iganga, yabagambye tugenda Mbale. Naye yabagambye tugenda Mbale n'abagamba ti bwe watabeera wagamba omuntu yenna Mbale ne badeployinga. Kitegeeza ki? Muba MP be yagambye walimu ensolima. Abyogedde aseka naye ebadde message gye muli be yagambye bameka naye Mbale badeployinze gye babadde bagenda ne batuuka mu kubo n'abakyusa n'abatwala iganga. Sooka obulenga bwabyogedde. Ne bagamba tulinayo meeting enkulu nnyo si Igalandi. Ne bagamba egenda kubeera Mbale. Ekusoka bagamba ne bagamba tusinkane ku makya ku Monday tulina meeting enkulu nnyo tusinkana. Bagamba president tugenda ne bagamba tugenda Mbale meeting enkulu nnyo naye temwogera. Netula mu motoka netuvuga naye Kamuseveni kabeera katuli musamu. Omanyi ekiri Mbale badeployize polisi badeployize military bamanyi tugenda Mbale naye tujja. So njagala betondera olw'okuba kati kuba MP be yagambye bwe yabagambye timubuulirako muntu yenna, kitegeeza wadde bakyala bammwe timubagamba n'abamwetoolodde awo asindise message eri ensi okulaga ngu wadde ayina bamwetoolodde awo basindika message bamubega walimu ensolima kubanga yagambye tiwabeera wagamba muntu yenna wadde mwana wo wadde mukyala we waka wadde driver wo katane yabawadde information ngo bajja Mbale balyoke ba deploying military police wadde kitegeera ekyo kati abawadde sigino anoyo ate yagenze kubyogera oledda abamanyi ngu walimu abakola ki
ababega ate n'obyogera kati nsaba okulisayo bakoligi banga ba National Unity Platform president waffe Kyagulanyi tuva iganga kugulawo office yaffe naye nga sinayogera ku office twagulawo essomero ettendekero omanyi baatujereganga left right center abo simanyi bakibogwe oba Kyagulanyi abalonzewa oba babajjeewa gwe abayaye baatuyisaamu eggaali no gendeka moja no leadership no school of leadership the school of leadership omanyi kamba bana ekizibu kye balina balowooza nti okusomesa olina kuba bizimbe binene Milton ne bwe muwe waka wange asobola okuteeka tents mu compound n'asomesa abantu. That mindset should shift. Ekyokuloza nti bina kuba zikalinaze okusomesa. Kati eno government ya Mwami Museveni etagawe babangudde ne erisomero negamba lisomesa batujju. That is why wasanganga Secretary General waffe kiriya yambuka kibuli woza misango. Olwale tugenze iganga president waffe abawulidde atwetonderanga tutunga ngali mukogerako je tuli iganga abana ababaka munsonyi obalimba atugambye tugenda Mbale because he knew nti bwana ayogera nti tugenda iganga mukatonda twali tuse naye just kugula headquarters zaffe ekitutwaziza ekitebe kya Eastern Region wali iganga tukulaba nga tuongeza kukibaita mobilization okwongera okuzimba obukulembeze obw'omugundu kati Milton mutusasire bino byo government opposition tetuli we are not united we are not focused ndinafe twaka tulwanira before environment je tukolera mutusasire okubanga muyina omukulembeze akimanyi we operate under multi-party dispensation ebagano okwegatta no ngatonna tuka yeyo njagala okutegeza ne waba mwana ngo mutute kusomero omwana nga agenze kusomero esomero environment mwasomera yensonga kya basomero gedda tewagasanga nga mu town wakati bakuba bidongo bano bayimba gundi whatever ate na abana basoma. That is why school environment yabanga conducive okusobosa omwana okusoma. Nebine ebya political parties kati fe kirabikanga Mwami Museveni atuyamba ogamba nopo eberewo FDC eberewo DF eberewo chovola nti yakugamba you have a good nope bano ba bad nope and a good nope and a good DP and a bad DP otherwise singa focus ye badde mu kuzimba kye bayita obukulembeze kino nchogeranga sikirumamu nkugambye kino nchogeranga sikirumamu je nagwa you will conclude on your part naye njagala okutegeeza banna Uganda kino nchogedde ate by the way nchogeranga mu Uganda agalize nsiye ekizibu kye tulina number one of the liability that we have as a country ye mukulembeze w'eggwanga. Salamu alaikum. Agati nakalemba omusemi w'edduwa bw'oba wenyiyembeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Agati Nakalembe kambawe namba yange yeno 0752375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu nkoye ku namba yange eno.